Yes, Ladies and TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga naawe nnyongera okukujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ate ffenna ku mukutu ogwa Ladies and TV. Kakati waliwo wano omusajja gwe njagala okubanga nkuwangeera bulijjo abeera ne message ye oba oliawo tuba twetaaga okubeera nga tugimanya ensonga zaayogeddeko olunaku olwaleero akatambi kano yakakoze mu ssaawa eziyise naye nsazeewo nkakuwe ebigenda mu maaso ku kisaawa Entebbe abamu tetubimanya naye abantu abamu baba babyogeddeko at least kiba kyamakulu nnyo ne tujja ne tubikuwa. Waliwo ebintu ebitali bituufu oba ebitali birungi nnyo ebigenda mu maaso ku kisaawe Entebbe. Kati gwe ali ebweru w'eggwanga ng'osuubira okudda nja kukusaba akatambi kano okawa obudde. Naawe ali mu ggwanga Uganda ng'osuubira okufuluma essaawa yonna naawe nja kukusaba akatambi kano naawe kola kyekimu kawa obudde, kubanga waliwo obubbi kambuyita obubbi nga ye bwabuyise obugenda mu maaso ku kisaawe Entebbe. Olumu nga buno obubbi buli tekiniko, njagala nkuwa akatambi okawulirize okawa obudde naddala ggwe nga bwe nkugambye asuubira okufuluma naawe asuubira okuyingira. Katambi kano kawa obudde ensonga eno obeere ng'obeera aware ku yo, obeere ng'ogitegeera wano ku Ladies and TV. Kyokola kya mutawana nnyo okubanga okyayimiridde naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga, era nnyongera okukujjukiza n'okukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ate tubeere nga tutambula ffenna. Kansooke nkuwe bino then nzije ate mbeere nga nkwongerayo mpola mpola ku mukutu gaggadde ogwa Ladies and TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, obubbi obuli ku Entebbe airport mu basoboza b'emisolo Katonda wange kino nze sikirabanga era nga buli akiraba gwe gusoose okukiraba. Njagala gwe naalaba vidiyo onkolera obululu kwata olugalo mu screen y'essimu yolemezeeko ku vidiyo eyo paka lwekyo ekigambo sendi olisindikira kubibwano n'obagirabeko. Nze okwange ngenda kubuulira ki ekigenda mu maaso wengole ekintu kimu kirangira vidiyo eno buli mpaka lwentuka kwawo ekikwatako. Waliwo odiyo emu eyaliikinga nga waliwo omuko wa famire emu mu famire ez'amaanyi mu ggwanga lyaffe eya Uganda ng'agamba the people of the Central region they will be our donkeys. Nga tegeeza nti abantu abali mu kitundu kya Central region bagenda bafuula ndogoyi zaabwe amakulu nga bakolerera bo ne famire zaabwe n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe. Omusajja oyo omuko n'agamba nti abantu b'omu Central bali creative nnyo, bagezi nnyo, ate era abantu bayiiya abatandikawo emirimu buli kaseera egy'enjawulo. N'agamba nti kiri so hard okufuga omuntu nga mugezi ate nga mugagga, ng'ekitegeeza olina okukola bibiri ku kimu, either okumwanguwaza n'asigala ng'amagezi g'alina gagasa ggwe, oba okusigala ng'alina sente naye n'omusirwaza mu ngeri ki okumugamba nti gwe okusigala ng'okola wano ng'olina emirembe togeza n'obaako kyolera ku bintu ebikwatana na kino na kino na kino sirika bulira, n'asigalawo awo nga sente azikola afuna naye ng'alinga omugwagwa atalaba buli kigenda mu maaso kyonna nga bwetyo bwamukola. Kati omuko bw'ayogera ebigambo ebyo abantu abamu baawulira ne bitwalanga ebyobusaago. Omuli ne bano bagundi baffe bano aba MPs simanyi baani awo betubale tuwa ebitiibwa bulijjo. Ng'ekisinga okwewunyisa nti abamu mu baviira ddala mu regioni gye bansuubiza okufuula abanywanganyamu donkeys, ate essaawa eno bw'oba tunuulira be bakyasinza ate okubeera be basooka okufuuka zidonke zennyini abaali badde bataasa bannaawe obutafukika donkeys ate bo bennyini ne basooka okufuuka zidonke. Batunuulira olwaleero bampuuga babeedi basegona bani abawangala mu region gye basuubiza abantu bamu bafuula zidonke abaali badde bataasa abantu baliyulira obutafuuka donkeys bo bennyini basooka okufuuka zidonkeys. Kyekiri kweyakoti Entebbe okugjako omuntu agatambulangako okufuluma ggwanga agendako obweru nakomawo n'okomawo n'ebintu bino tosobola bitegeera, naye abafulumyeko ne batambula n'ebintu ku nyonyi basobola okunjulira. Ogula TV wano ennene obulungi gy'olaba enyumira mu ddiiro lyo ey'ennyumba yo ennene mu
n'ogula TV inches nkaaga n'okusoba osobola ojja mu 18 kuba TV za layisi nnyo wano n'omala ogigula n'okisasula handling fee yajja 2,500 n'otwala TV n'otuuka entebe ku airport n'ojjayo TV yo n'ogisaka baali ogiwawule ogende ne bakuyita n'otuuka wali ne basooka bakutunula ne bageera mu lulimi lwabwe nageera ne munne mu lulimi lwabwe kati ate balaffe abalina ennyindo zimuddere ez'abaganda balabira nga tuli bafaala batalina tetumanyi mu nnimi zaabwe nayogera ng'olula bulungi n'omutulamu buti ne bamasikini n'osirika olw'okuuma obuntu bwamu n'amala n'agamba eyo TV twagala omusolo miliyoni 2 naye ng'okugigula n'ogipakira okyadde miliyoni 2 omusolo gwokka nga bagala miliyoni 2 n'olyami omutoka bwezikutokota TV gyotwala ewaka emu etali ya bizinesi togala mukyala tulaga mipiira wabula yeyawaka n'omugambo nange miliyoni 2 taasa munange nyamba munange mukumwegayira ennyo n'agamba kale obe basasula kakadde nogamba atlist kale kasasula kakadde n'okwata miliyoni ya sente n'ogimuwa omanyi kyakubanga omaze mu miliyoni ya sente n'akuba nsiiti ng'eriko emitwalo 40 naye mugadde kakadde n'olubuza bigamba n'oga nti ate okuwadde miliyoni nsiiti gyobadde ng'eriko emitwalo 40 n'agamba gwe tebikukwatako tetukanya nti osasule kakadde nti ye kakadde onzaga zaaki n'oga nti lwaki okwadde nsiiti emitwalo 40 ng'ate okwadde kakadde n'agamba kati salaweebi 2 okusasula miliyoni 2 kw'ensiiti ya miliyoni 2 n'okusasula miliyoni 1 kw'ensiiti ya mitwalo 40 bw'oba bwakkiriza okolaki okkiriza osasula miliyoni 2 bakw'ensiiti ya miliyoni 2 oba ojja kukkiriza osasula miliyoni bakw'ensiiti ya mitwalo 40 abaffe okyalimu okuwakana nti we are not donkeys okyawakana nti tuli ndogoyi zaabwe gwobadde n'obonyeebonye tamanyi bwobonyeebonye okufuna sente zigula TV eyo tamanyi ebbanga lyozikuŋŋaanyiriza wabula gwe omusanze mu katebe wali waatudde n'akuggyako miliyoni ya sente n'akulaga nti gavumenti emusasula omusaala agiwaddeko emitwalo ameka yagigabirako agiwaddeko emitwalo 40 ye n'asigaza emitwalo 6 naye ng'azikoledde ki mu muteba waatudde kyekyo omusajja kyagamba bagenda tufula donkeys tukolere bo tukolere n'abaana baabwe ne basukulu baabwe okyawakanamu nti wadoti donki mubuuze bakimanyi abantu abaleta emigugu kweyakoti abo bakimanyi. Yes, bigambo biwulidde webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga ate tutambula ffenna bigambo bingi nnyo ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okubanga tukutuusaako ngera bulijjo ffe bwe tutera okubeera nga ate tukikola tolina kubanga omisinga ekintu kyonna kasita oba nga omaze okusubscribinga bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole oleme kubeera nga ate olekebwa emabega waliwo amawulire agagenda okubanga gajja mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo nago nja kukusaba ogalindirire ekibiina ekya National Unity Platform jjukira twakuwadde amawulire olunaku lwajjo nga abakulu bayitiddwa ate ku nsonga eza leadership school yaabwe kati nno essaawa zigenda kutambula mpola jjukira nakugambye baweereddwa obutasuuka ssaawa 4 ez'okumakya kakati zino wenkoledde akatambi kano nga ziri ssaawa 2:45 kakati gwagoberera omukutu gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti beerako ensonga zonna obeere ng'ozifuna bulambalamba batuuliziganye mu updates eziddako wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo kkiriza ng'era bulijjo mu ngeri y'emu mbeere nga nkujjukiza ku Haji Kasujja ono omusomi wa dduwa asangibwa saidi z'ebugerere ku luguudo olugenda ejjinja okumpi ne Nile ono akwasaganya ebizibu bingi nnyo byonna by'omanyi bibadde bikutawaanya sente zibuze oyagala genda bwero ebintu tebitambula emikisa gyesiba gyonna agisumulula n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo bw'oba nga tosobodde genda njeru nga bwentera okugamba ne ku WhatsApp musobola okusisinkanako n'akikwasaganyizaako ennamba yeeyo eri 0753556464 mukooneko ebizibu byo bibeere nga ate bikwasaganyizibwa bulungi nnyo omusajja omukugu tuwuliziganye mu updates eziddako Red Zone TV kwoli.